tavuma mirimu bambi bamutawanya akola mwogerera abaleka nawabayita kimulonoonyo okunjogezaako tebyuma byange byagwa mu nnyanja bannange vaasi eyo kansooka enjiwereze abakyala mwenna bantunda kasooli ntunda menvu ntunda miyembe ndi mu katale bannange ng'oli maama tovuma mulimu wabula onoonya kubeezaawo omwana wo onoonya kubeezaawo famire bannange mmwe musinga omanyi olweggulo nalabye muwala wa pasita Kayanja nga naye ali mu hasolinga neŋŋamba kakati gwe omwana w'omunaku oli mu geto olaba omwana wa pasita Kayanja ogagga bayina hasolinga omunaku oli eyo zigulamu mayirungi ne haso zaawukana era wamma haso eya famire erinamu eyawukane haso eya famire etalinamu ey'omukyala eyegina mayinja wali muyimbi ebyaddala lwansi eno kugabana bannange gamba nti enjawulo ennyimba ezimu aganisa oziyimba muri vansi naye nga okuyimba kwakumanyi naye nga abayimbi bangi abatandika bebenyumirizaamu nga mayinja akyalina abamwegombera ddala bangi atandika nga ajja kuyimba nga mayinja simanyi singa oba osobola okukomawoko mu myaka giri mayinja kati mu biseera bino naye netudde eri netutagenda eno gyoli netuddayo netuddeeyo tutandikidde mu Ronald Mayinja tutandikidde mu Ronald Mayinja mukwano gwange leka tutandike sho n'agiramu ne bw'ati naye naawe Masaka wagibeerera kyomugaga lwasa kwali alaba ne famire batudde ndija wamani mbiri akalulu kamutwala kati atambulira bulungi bagamba kataligiria ensigo ekizigo kweri ensolo ku kizigo kweri wamma tutandise ne Ronald Mayinja y'omu ku bayimbi nga Saimo bwakugambye n'endijjo nti y'omu ku bayimbi Saimo tonganya kwogera bannange akatambi akatabudde abantu bangi beebuuza ebibuuzo nti kati yabadde asomesa lesoni kyeyo abalala beebuuza nti Mayinja yatandika ddi anti leka nze siwayiriza sirimu nabagamba nti abayimbi ba bandi banywa enjaga ne munvuma wano nebampabira ne wa mukama wange Mayinja ngamba te simanyi mu bintu Mayinja nedda ndijjo Simon endijjo Mayinja avuddeyo ne yeewozaako nagaa nti ekyamunywesezza enjaga kugezaako okusomesa abavubuka bano kyekintu ey'omukyayi tekubanga eno nsike ey'omukyayi ekubanga eno ey'omuka kati nze mbalina n'abakazi ba bandi bemanyi nga 15 nga nsobola obakugamba ndijjo nsonga ki Ronald Mayinja yavuddeyo n'anywa enjaga Mayinja agamba mu public waliwo okwegamba oba njogera oba okwegamba nkola nti omuntu okuwangula abantu emitima Mayinja jjukira agenze mu bavubuka ageza kubakonvinsinga yabadde alina okwefaananyiriza oba okweteeka mu kifaananyi ky'abavubuka abo okusobola okukola ki okubamatiza Mayinja jjukira agenda abavubuka be yabadde yabadde yiganga mu katanga y'eggeto katanga yeiganga emini katanga yeiganga kati akunganya abavubuka jjukira balina gurupu yaabwe balina nkiyite ntya nti balina ddiru gye baafuna ey'okubunyisa enjiri y'NRM mu bavubuka n'okola tebabakubiriza obuteekalakasa nakyo ne byonna kati ddiru eyo gye baafuna batambula bali mu Busoga regioni eyo baali Mayuge baaliko Gundi Kamuli baaliko ejjinja so babadde yiganga kamera ekibiina ekiri mu bukulembeze ndijja abadde akyatunyonyola Saimo obiwayiwo yajja ku Gundi ku Electoral Commission bakwata enkwaye enkadde ne babitimbatimba Mayinja yeetaaga ndijjo bwe yatuusa mu bavubuka omusokoto gwabaddewo dda nga gumulindiridde babadde banywa ebyokulya byabwe ebimusagala byogerako wano nga omanyi akalulu kakunywesa kati bamugamba nti sawo lwekyo ogenda tunyumiza fe obulamu waffe bwobuno kati okwagala okweteeka mu kifaananyi kyabwe yawaliza okukola ekikali kirungi naye sikati yasiseemu nga yabasiniya kati Saima gwogamba agimanyi olwo si lwe lwasoose juujo manye ebbanga lyonna muze muvumirira balaga mafini naye ng'abantu abalinga bwe bati public yebavumirira baginywa ati era public baginywa tekyebeserwa eyenywa yasiniya eyo nebwe mugamba agigundi nafuwa ne waggulu obuzibu bwange wanafu ne Mayinja buli bumu nti sigaana tulabye bana byabufuzi bangi nnyo atuuka awali abanywa amalwa ne n'asikamu nekyenda
ndowooza kyekyo kyogenda okukola because tojja kugenda wantu bagambe nti nywamu naawe onywe naye ndijo matini kati niyo akalulu omanyi obuzibu bw'akalulu olina okufuna kati opanchiraini oba kiki Saalongo Lukwago yabadde akanoonya kato wali ng'aggulawo gundize baawadde Naalongo Stella Nyanza okuwa speech Saalongo Lukwago neekwata mu face bw'ati yagambye constituency yange nene ate buli ssaawa eba ekubwamu tiyagasse bwatuka Saalongo neekwata bw'ati mu face. Okay, ndijo tulabyeko bannabyabufuzi abasinga nga baba banoonya akalulu bagenda extra kyogamba Mayinja kye yakoze kye kisinga by'abaana ate alina kyakola on camera kyanywa buli muntu kyavumirira essaawa zino kaakati amateeka agamukwatako gati ono ani Mayinja kuba yabadde mu mirimu gy'abakamaabe ekikola mwe kyamusangidde ayina bakamaabe poliisi mu kitundu ekyo bamutumye okunoonyeza ku nsonga kaakati kitegeeza n'abavubuka bano message gye yabatwalidde balinga abataagitegedde yabala agenza kubakyusa naye abavubuka bali baganye talina yabagamba kubakyusa ngabona bwobeera ku ledi ba ku tv nga talina byebagamba notandika kuwemula kati naye we yatuusa kitegeeza yagenza tali prepared talina content talina kyagamba bantu yabadde talina kyagamba bantu n'asalawo naye akole ki tumufune mutuwe tumuwulire mutuwe No kakati gundi gye tuliko campaign ey'okunyonyola abavubuka nti tebeekalakaasa baleme okwetaba mu bikolo by'okwekalakaasa era baleme okwokya ebipiira n'okukola ebikolo eby'effujjo ebiyinza okubaleetera obulabe ng'okusibwa obulumu okayagana n'abakuumaddembe. Kati abavubuka we nabatuuseemu bo bavubuka bebamu ku group ebadde epangisibwa okwokya ebipiira naki naye nga banywamu ku byokunywa byabwe. Kale bwe nabatuuseemu nga bagamba nti abo bazze kutukwata balina olukwe biki. Kakati ffe we twali nga tusoma Makerere batugaa sooka ofaanana omuntu gwogenza okujjako research. So nagenza okulaba nga bangi nekisobola okubakkakkanya okaseera ako kusooka kubafaanana. Kati wabaddewo abajja gyendi nga bajja banywa enjaga nemmanya bano bayinza okukola obulabe. Kyenakoze eyabadde abakulembedde ne mugamba jangu mpa ku kyonyo nenkisikako bwendi. Kati bwe nasise olwedde omutima gwe ne kukola ki ne gukaka ne bamanya ono tuli naye n'agamba banne amukkakanewo ono waffe ono wakiki. Then oluvannyuma ne tuyimba ne tumala okuyimba ne ntuula ne batandika okutubuulira ebizibu byabwe naye bavubuka bagezi nnyo. Twatudde nayogedde nabo abavubuka bayimbi abamu bayimbi naye nga basaba gavumenti bafunire studio ne balikodinga ennyimba zaabwe. Abalala batunga obukomo bwe bambala ku mikono naye nga bakozesa mikono bange nti buli lunaku buli omu atereka ennusu 5 ate nagenza okulaba nga bavubuka abamu bavubuka bayivu babula mirimu egamba research gye nabaddeko eyo yandaze nti abavubuka bano abali mu bikolwa by'okunywa enjaga si bavubuka nti basiru naye bavubuka mbeera ye batuusiza ku ekyo. Era nandisabye gavumenti kisanja kino ekiddako effe ku bantu ba mirundi 2 effe nnyo ku bavubuka from 0 age to 38 ate eddemu effe nnyo ku bantu bamufuna mpola. Okay, kitegeeza Mayinja kye yakoze geto president bamwejereza
jukira babonyisa ebipande by'ennaku ezo ng'anywa enjaga kati Simon yabagamba nti Simon emyaka 10 emabega kati nnyo nga tetunaba kuva ku Ronald Mayinja ogambye nti ayina banne abamugoberera abamuli emabega kati nnyo bino byansi byogerwa off camera nebyogerwa osobola okumenyako nedda kyeŋŋamba Simon mubambuulidde omu bwe tumwogera tuba tetumuyiseeko nnyo bwati naye naawe Kimura ngenda kunoonyerezaako mwannyinaze Kimura ngambye bwati komyawo omulaba ogiraba n'afuuwa ne mu bbanga yabagondi bano babukyamaani baani yayisizaako ne mu nnyindo kyeyabadabulako naye musaasire n'abantu be yakwatagana nabo musaasire n'abantu batambula nabo kati kyogamba abantu abo by the way ndaba ku nsonga eyo tuvumirirwa ebikolwa ebyo kubanga kibi nnyo Mayinja tokkirizanga oba tebagala kuwuliriza baleke kuwuliriza naye nga toginywedde nene Stella Nyanzi yabikubyewo ekatwe wali lwakawulira Stella Nyanzi ebyokungaba muno kale oze mu ghetto soko nnyo ku mwenge nga ndi musiraamu ngabasijja gunywa tebagala kumpuliriza muleke Mayinja yandiganyo binywa ebintu ebyo naye nalabako ne Sumaya Mwonge nga kale katugende kugundi kubasama totagenda kukirala kuba kulisayo mwenna betubadde eri enakasongola ku Rhino Sanctuary olwaleero mukwano gwange Rajiv Pareria tuli mu kubatiza Rhino gye twazaala eyo Kimura story eyo lwaki tetugifunye ne tugiraga content abulamu oyagala kusembera naye nga wamba mwebale mwena bayira Rajiv wagambye nti yonga kikyagenda kugezaako nnyo mwaka ogujja bonga foundation okulaba nga babunyisa ekifaananyi kyaffe ku nsi yonna tubenga we are number one tourist spot mu nsi yonna yonna kiba kyamaanyi nnyo abantu batyo batandika okuassociatinga ne tourism industry omaliriza mukama wange owulidde okakkanye biweddeyo Raina 3 kati kino kintu kyembadde nkubuza nti okakkanye muli tugende kubasama kale abasama batulaze abasama batulaze yagenze kweteekera mikolo yagenze gula nti Gomez na mishanana gyakugundya kujja kumuwo naye nga bano abasama betulinawo batukubidde tooki butya Christmas bwegenda okutambula ne edikyone n'atunyonnyola ensonga lwaki ye ssente ze ate azimalidde no mu motoka teyandikikoze maliogerako nafande Onyango Patrick Onyango mwogezi wa polisi mukapana emiriraano angambye teri kabaka nayo Onyango yasirika kati enanga yali ku mimwa gy'abantu kimwebiri enanga angambye teri kabaka kakirizibwa bakoze nabo bagambye nti abazzeemu nga balina ku ssente bajja bukolera mu maka gaabwe muyite mikwano gyammwe yamina abasaba bali abala batumanyi bana batayinaamu bonna bekwesoma ati buli gwosanga gandi covid mune tomulaba batayagala kulumbira mu musajja wange ani Medi ono yani nga simumanyi ayina omwenge gwe yaleeta gwe baita sokolindeko Simon ono yani ali ku screen olina okundaga abantu bano sibayitako lusuubira ne King Lawrence okubeegattako ne bagambye nti oyo akyazirira South Africa Lawrence ono wa Juliana ono yakwata obugundi lwaki tova ku Mama Taji muleke nenga yembera ejyo balimu njagina emyenge gye batuleetedde ziri eri mugese magezi akasukali mweziri nnyo kusande nawe nalyawo ne kusande nalyawo wansi wano ku baale lyona ekizo ku lukatisi nandaga omusama nenda okulaba emmotoka gyayingiramu nga neyange gisinga nze ninda abasama abo Doni Bahati Dumba ne Tone kyeyine mizimu tegina yabagamba nti ninda basaba bamwe bajje tutandike batandise basemuludde kyekituufu kola ku nsonga ezinyatandika dda naye Saimo togenda muggulu Saimo eggulu likulemye nze nkugulira eggulu likulemye Kimura sooka otuwe mmala okuwa Saimo ebibye akwata akawumbi n'akateeka mu mmotoka agiina yeye bbeeyi kugaba roodi okwo bagamba abantu bameka mukulu abatasukka 2 batasukka 2 kati nze ngenda okwetololamu abantu bensobola oyita
abali mu steke yange nga 3 olusi tebawera ne edi no kati wali olaba talina bajja kuba bakosebwa abatalina bagenda abasama bazze oba nabo baavu balinga bannayuganda babulijjo osobola okujja nga toyina batambula babuukawo ate era nga mu kibiina mubeeramu ba best achievers ne list achievers ejja fulu ebula wiiki emu kutuwa Christmas naye betulaba batono nnyo kyogana nabo kuno bakoseddwa nnyo mwebali buli wamu onaona abantu bakoseddwa fe abasobodde okujja we risked our lives so much kubanga okusalawo nojja nova ate mu covid to covid, it's an issue of risk naye kubanga Uganda it's our country, we love home nogamba nti nina okujja waka which we did. Omuntu wagamba nti embeera eno bataasizza abasama aba mukyamu abayogedde bubi nnyo kubanga mwenna mubulira muli eri ayina natalina mwenna mubulira omwo afensuwa ate kubuliramu natobayo tubuliramu sinate gyo tezibuno zibando ziri wano batogamba tani tubuliramu tubayo tubalaba abantu nga basaba obuwunga togamba naffe tubuliremu obuwunga ate naffe tuzegaba buwunga n'omusama atayina naye akuwoleza kimu nti kuwona gwe tomulaba oyo aba mukodo ate nerinnya okusema tuliwo ekitiibwa mulimu abatali abavudde Juba nga avudde Juba n'omuyita omusama olwokubaga omaze weeks 2 tomulaba gw'emyezi mulimu abatambuze ali mu transit abatambuze basigale omusama yaliwo bebaffe guno gwonna gwakunyweebwa ojjuka bujjusa ogule guno gwonna gwakunyweebwa tugenda muleme nti gwamu wano koti pati mugeri genda maaso gonna gugwawo genda ne sampozi zammwe naawe twaleko twalire n'abeewo kati tetukola pa tetwagiza mu bantu tetukyaddawo ate tugambe nti ate tubayise tubawa sente nemekolera omukolo gwammwe bubaka ki abalukigamba bwe mulina eri bannayuganda mu Desemba eno bekuume covid gyali bekuume kuba covid singa agwa mu nsi yaffe nga bwe yagweyo simayita abalina ebintu byonna ebyokozesebwa balina okwekuuma wano obulamu bwe bugagga kano kaakano kemunyonyo simanyi bakakeesa nemuloko down to spend buno bubiri tibuyinza obutakeesa buno bwakugwawo sibicupuli ebicupuli bwe bityo muganda wange kuleka nga mumanyize wammwe wano twasembayo okulaba ku ssente bwe zityo ng'omugenzi Ivan Semwanga bazipanze bwe batirinda ne Bula White nga zikoze ekisenge bwe ziti tubadde tuludde ndijjo kunyumiza ku mboozi katono King Rollins yayina edikyeyune n'omugenzi Ivan Semwanga King bamubuuza nti King Rollins muli kizibu ki kyosinga okuba nakyo n'agamba nti kuba mugagga negomba okuba omwavu wakati sente zimenya zinsumbu sirina wenziteeka naye gye byaggwera edi kyeyune sebo munaye eyo leve eyokulaga twagivaako Pulaani White yayonoona ebintu bino Mama Fina yayonoona ebintu bino talaga aba yagambye nkukasiseeyo bwenti eyagambye poloti yawa y'emityana kuliko poloti yennajeera awo twavaawo Martin awo twavaawo kubaka kati ayinza okuba yapangisiza tulage ndijo edi atugamba ki ekirala kati kankubula ekitufu nti abasama bazze naye nga mulimu abazze nazo enjawulo eriwo nti mikwano gyaffe bali bapita sereebu abadde batera okwesunga abantu bano obutafuna chance batuukako wakati alina kuinvitinga mu makage okunyumirwa naye nti obubaga buno open gundi kozi babugambye nga tosussa nabo bantu bibiri obubage ewaka so mukubirako kasimu n'omunyeko noga nti edi lwaki tompitako kanange nze ninda bagagga bange basatu edi kyeyinayo mukuwata asinga ovuga motoka esaazi nezebbeeyi mu Kampala mubuuziza ne muga nti edi lwaki tokwata sente ezo okola wali factory abavubuka bafune ku mirimu ne buli akola mu motoka n'agamba anyiga n'anyiga omanyi abantu balina emitima oyinanga nti kale ekirabo ekisajja omanyi ovuga motoka ebbeeyi n'agamba kale singa yaguza ya bamanyi neze siina olinga ina ya bbulu n'agamba kale singa yagula ya red walaba ya red n'agamba kale singa yavuga amina yavuga ya bbulu n'ogamba kiba ne bagamba yono mugagga gwe yangamba nti bamuwa rights zaago simanyi guva Italy ye Martinellis edi kyeyune sayimo kikubye
sooka omutuwe Wewe bate basibe nnaku zino. Judy. Wala sente weyagala. Judy nakimura. Wala sente weyagala. Kimura wamma muleke tuwe kyeyune omanyi sayima Tuwe twalabe. Waliwo abantu balaba emmotoka z'ovuga. Olina agamba nti okukwata akawumbi n'okateeka mu mmotoka. Lwaki tokolayo kolera abavuka obawa emirimu? ebintu byenina bisobola kubisaawo nga mbiwulira buli muntu omu kati gwe womanyira nti sobola okuvuga emmotoka ya $1 million oba $500,000 kati gwomanya biki birala byenina sisobola byetimba ku mutwe oba kuleeta byapa biteeke wala kati n'olwekyo omuntu wakola ekimusanyusa ate munnaye tasobola kuvuga bbiri omulundi gumu weyoza omulamu eno noddamu era n'omulamu tasobola zonna zivuga bbiri omulundi gumu singa basobola ozivuga zonna nga bazigase nina yandizivuze lumu nga zalina emmotoka nga 3 naye kisinziira gwe engeri gy'omusanze naye zonna Kingi ali atomuwuliza. oyo mugaga kingi gyali yagaggawala Uganda yagikyawa. project ebintu bingi nnyo byatwalira abakozi investments nyingi nnyo ali mu stock ebintu bingi nnyo byako Oba y'omu ku basama balwadde okujjula corona. taliiko byakulemererwa omusajja mugagga nnyo Kingi ali kuki? mugagga nnyo ali bize nnyo project nini nnyo Zali mumuwuliza. ebyakuza abaana abaana abalabirira naye yerabirira nga bemulaba mukazi mugagga alina sente Waliwo embeera bwe byali byogerwa nti tekyalina nkolagana nnungi na famire ya Ssemwanga bituufu si bituufu. ebigambo by'abantu ate talina nkolagana na famire Zari family. She's family. She's always been family. Kati mu bigambo abantu just don't know. Nawe ngabo bakwogerako. ngebe bakwogerako Yalina sente tata. Yamanyi otunye otandika okunyinya abagagga alobaati. nedda sooka olindako ndijo sirikamu katini nnyo Saimo bwe tugamba wano omuntu kigoyeza okutenda oga nti oyo w'omulaba ewatu wabaawo omugagga sooka onsomereyo awo kumanya Kampala muto kasita olaba Dr. Jose Chameleone Mayinja family tegeera oyo wezina Chameleone yanaga gy'akapemba. kasita olaba King Michael kasita olaba MC Bula tagejja atako kasita olaba mukozi munaffe Matini Jobala omanyi akuuma kalitekitinga gorodi omulala yagwa oba abagagga bamugoba bamubuuka yali Miles Lwamiti Banga yagala ate kusala akolaki yagambye bibozi kirungi naye nga Abasama bonna bonna abayingiddewo levu mugirabye sokwendeko teri muntu ajja mu kamera mukka wansi we kati bali osetinze bba olina okubanga olaga ku ddoola enseka kasate ng'ozigaba kubanga abantu bali bubi nga tozigaba kubanga bano bangambye balina enteekateeka babadde gye babadde nga bakola ssente zaabwe nga bawulira nti abantu bali mu wetaavu eno era enteekateeka ali bagenda zigaba ez'okugaba ssente eza Christmas bajja zifuna Tone South Africa oyo muleke Tone yakolera omukazi birthday ng'ekimuli kyonna kijjuddemu lansi yemaawe nagamba kiki kino bannange wama Esther akubuuzizaako Esther Tone obubwati bannange yasema nga akyamukanga unaddemu okufuna kugundi era katolinde tonzera aleete emishanana gye yagenze gundi sharia ze yagenze zebagenda okumuweramu obanga tutandise kyebayita new normal ey'omwaka wa December bubeera waka tekisoboka wakiri mama Fina tateekewo embeera mama Fina waffe atagejja atakoga abasajja baffe bali abatambulanga bbaala ku bbaala kozi mugagga ki sekondeko mugagga ki eyajja nakola pata ate mama Fina n'awamba omukolo yali mugagga ki kuluka sitotambula na bagagga bangi leka kujajjabya kigambo oyagala kwabya mugagga wa gundi nsooyo waliwo omulala obadde otya tugende ku Hajati Madina bibuuza akyaliyo gyali musange alina alina essani yoowe
olawulidde ndongo bagenda gita naga nti nayingirira mu studio yakoma ddi okuyimba yomu kubacha musajja nga bagitadde ate ne wete sawa 2 yatamukidde bwerere endongo bagitadde sawa ezi mugamba kweli city kwe bakoma omubuukinga nina milioni 5 Simon toyogera bintu byobanga ya 2019 Madina badde yadde kugundi nga tuna mudaala gwe wali ekoliga kati yabadde asanyukira bwerere sponsor jukira bambi yamufaako yasinga bambi n'okulumwanga omugenzi afudde omugenzi wafa gundi pastor Iga naye era bwe yafiira yali takyali sponsor ndijo naye naawe Simon yogera wano buli omu alina rolo ye wano teweetiririra gwagusa ensonga yangambye ekirala kinategeddeko nti agafuuka pastor ate saniyo yayimba kimpozi okimanyi bona bonna wagundi abayita ba pastor Iga bona bagakati kudda kuba mu busuku kati yatandikidde kusaniyo okulokola nabbi omukazi yera atandise oli gundi Farida Wells nga naye agoberedde ono bibuuza naye yatugambye naye enjiri yagagitwala mu maaso nze ngamba wama Farida wandibadde ani Hajati Madina wandibadde onoonya muntu butya bwe batongeddemu mu bizinesi yaffe omudala ne gusituka ne gukula ne guzaala omulala bwe ntyo nze ndowooza yange naye alaga omutima onotyali alebaddeko mu celebrity life nakkiriza agenda atunda wali omudala si kyangu kyekyokwezula okukkiriza embeera ono mwana yali mu bakiwoko atunda wali mu kajja akisinza mudala ki ye bannanga omwana omanyi babeka bali emakindi abayimbi abo baagwa baagaana okudda mu bintu naga nti nedda bananda babate neerakozi yali ewa bebe bali wa bebe kyekyabaawo ku baana nga baali bayindongo nzibu nga baali omu musomesa omulala akola wali mugundi mukajja sokoti we Hajati Madina mbadde ntambula enaze ku studio nali simanyi nti ngenda kusangayo omukulu gwayita Saniyo kwegamba bwe musanze nsabye Mukama Katonda asobole okwaŋŋampa anzijuza omwoyo mutukuvu ampa amafuta nsobole okusabira Saniyo adde mu bintu ave mu bintu eby'abaana abato wabula adde mu kubanga atya Katonda alokoke abe nga akkiriza Katonda inze nja mukwata ewava enseko ayina okulokoka mu linnya erya Kristo Yesu ffe tuli ba mukwano nga bonalaba omukwano muyimbi nange ndi muyimbi yes gwe tulaba sayizi ono mwana muto mwana muto nze ni muntu mukulu ajja ayagala kumpa ku mukisa gwokyayinza olokoka gwe ngolola omukono gwange nga ngugololera ku Saniyo ngolola omukono gwange nti ebintu byonna byakola ebitali bya butuukirivu asobole okuba nga bivaamu akole ebintu by'obutuukirivu n'abo bonna abamusobya abasonyiwe asobole okuyingira mu mbeera ayingire omwoyo mutukuvu amwambale bw'anaamala okumwambala ajja kusobola okukola ebintu nga abikola mu butuufu bwabyo Saniyo okkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo nzikiriza Hajati Madina n'abalabe bange bonna abanwanisa Mukama Katonda nsaba abanwanire bansobola kubalwanisa bangi nnyo abanwanisa nga Saniyo bonna mbakwasa Mukama Katonda amiina yatandikidde bali bikino omugundi oyo nawirako beeyagala tubazaako mikono simu tubate tumirayo omuntu Saniyo tava wa gundi Saniyo tava wali wa buchamani kale ye personal assistant wa mchama buchamani Saniyo gona bona kale tubebaza mikwano gyaffe tukola n'abantu bangi nnyo Kimra ye producer naye naawe leka Rajivu twamutandikiddemu eri mpozo yagaddemu maliramu eno tuva mba Edi Kyeyune ulira tasembera ku Rajivu waje muga Katonda ate Ddumba kasana becha mu kiduula awagiddwa mutubulire mwawangula mutya ate nno kyali kyangu nnyo nanyiga star 885 star 88